Ng'ekibiina ki NRM kyetegekera okulonda olukiiko lwakyo olw'oku ntikko oba luyite Central Executive Committee SEC, embiranye esinga kuba ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kino owookubiri alina okuba omukyala. Kati abattunka ku kifo kino kuliko Sipiika wa Parliament Anita Among ne munne amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca alitwala Kadaaga. Kati olwaleero abadde asisinkanye basipiika ba NRM okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okukubaganya ebirowoozo ku bizibu bye bayitamu, ababuulidde lwaki yavaayo okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM owookubiri. Because the president is the chairman and is busy, the vice chairman Haji Chigongo is also busy. They wanted new energy to help the chairman and the first vice chairman. Mu kwogera kwe, Anita Among ayanukudde ababadde bamwogerera nti mupya mu kibiina nti era tekibeera kya bwenkanya okuvuganya ku kifo kino. Among ategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga era nga ye ssentebe w'ekibiina ki NRM yasalawo avuganye ng'akamu ku kabonero ak'okwolesa demokulasiya mu kibiina kyabwe. Because without the democracy, without the patience of President Museveni, maybe I would have been thrown out of the race. But because he loves the party, he loves democracy, he has said, let the ones who are also new, the babies in the party, also be there. Ono era ategeezezza nga basipiika ab'enjawulo bwe bamutuukirira avuganye ku kifo kino kuba nabo baali baagala eddoboozi lyabwe likiikirirwe ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina kyabwe. It is the body of speakers who believed in me and sold the idea to me and said they wanted a representation in SEC. Ono aliko by'asuubiza basipiika bano singa abeera awangudde ekifo kino. It's to our best interest as the country, it is to our best interest as the leaders of this country that our people at the local government are facilitated, because these are the people who are near to our electorates on the ground. Once the local government is facilitated, then we'll be happy that all the government programs are monitored very well. Mu ngeri y'emu Mike Mukula ono ng'avuganya ku ky'amyuka ssentebe w'ekibiina ki NRM Eastern Region yennyamidde olw'ebikolwa by'oggulira abalonzi ebisusse mu kalulu kano nti byandyonoona ekibiina kyabwe. Abakozesa ssente nammwe abafuna ssente mugenda okutta ekibiina. Temumanyi kyemuzanyirako. Nga mukwano gwange wenyimiridde naye mu Banjuba. Okukozesa ssente ng'aggulirira abantu abamu bilioni 5, abamu bilioni 3, abamu milioni 2, abamu milioni 1 okuggulirira abalonzi. Ekibiina ki NRM kisuubirwa okulonda olukiiko lwa SEC ku lwokuna lwa Ssabbiiti eno ku kisaawe Kololo. Winnie Tasana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.